So abawuliza afa abalungi tubebaza okubanga mwekumidde Kibz Online Radio ng'omukozi bulijjo ntegeera bulungi nze Ronald era nga sikoze nzeka koze ne munnange Mwami Ssenteza Yusuf. So ensonga etulese leero okwogerako nga tetunnabajjoogerako kasooka abuze kubatuwuliriza. Mbebaza okubeera nga mwekumira ku radio eno ennungi Kibz Online. Nenge streaminga buli kimu, streaminga ku YouTube. Bebaliza ddala abafunye ebirungi tubebaza, nammwe abafunye ebitali birungi nga mufunyemu okusomoozebwa tunakolamu nammwe. So Mwami Ssenteza webale kubuuza kubatuwuliriza. Mwami Ssenteza owuliddeko ku mawulire agatambula. Tubadde mu kulonda recently okwa South Africa. So South Africa gwe kumanyayo osobola tuwako ka brief history about South Africa. Kwa tubadde mu kulonda tetumanyi South Africa kyeki. South Africa yalondo wiki eno wiki ewedde olunaku lwokusatu. Kulwokusatu bayingira mu kulonda. Nga akakiko k'ebyokulonda ko kagamba nti kagenda kugaba obako kagamba nti kagenda kulangirira ebivudde mu kulonda ku lunaku olw'ejjo olw'essande n'ebbanga akabanga katini kwetunulira olwokusatu ne sande ku bunene South Africa bweriko akakabanga kabeera katini kati ate n'ennyattu Uganda yo okwayo kuli kutya yaffe Uganda tetugenda jiyingira mu lukwa tugenda tulina akalulu ke tulina mu maaso eyo tujja kwa kati South Africa yafuna obwetwaze gerimu ku mawanga galwawo okufuna obwetwaze ngalo kyekijiwa obufuzi obuzibu nti abazungu bagina ne bekumpi mu muwendo ne benkanankana ne bannannyini nsi be basangawo kubanga omuzungu agenda okujja ku lukalu lwa South Africa mu 1400 eyo 71 oluvannyuma lw'okunoonya olugendo olumpi olukutwala e Buyindi. Kati olonge e Buyindi baagalayo ki? E Buyindi wali ebyamaguzi ebiseera ebyo. Kati Vasco da Gama odda mu byafaayo yali anoonya olugendo olumpi olukutuusa e Buyindi nga tayise mu Asia mu Bawarabu mu Middle East kati nga alina kwetoola Africa. So kati map ya South Africa eriranye Buyindi Asia biki bikyeze ensi teriranye Buyindi naye mu kwagala okuzuula olugendo olw'okutwala olw'okugenda Buyindi bali bagendayo naye kati amawanga gali mu Middle East bafunanga obuzibu okugayitamu ogende kubanga jjukira Buyindi eri mu Asia kati nga amawanga bafuna obuzibu okugayitamu eno emisoro agamu gali yakuzinga gasobola n'okulwana amala gali mu Europe kati Vasco da Gama yali mu Portugal kati Portugal gamu ku mawanga gasooka okukula Babungereza, Portugal, Greece, Buyonaani ne Italy ebiseera ebyayitanga Roman Empire kati bwe baakulwa Europe olwokuba bo baali bakuze baayagala okutandika okunoonya ewalala gye bakola gye bagaziyiza kati Buyindi abanga wali olugendo lwali lumpi naye ng'okuyitawo okufuuse kuzibu ne basala banoonya olugendo olulala olwokola ki olw'okuyitamu kati bw'ati omuzungu bw'atandika okujja South Africa mu kwetooloola wano eno maapu nga wogirabe ya Africa kati South Africa yaleese embayo eno wansi mu Africa kati abamu abayindi abamu abazungu tebaatawana na kweyongerayo ku Buyindi basinga busenze awo Cape of Good Hope waliwo zi Cape nyingi bazeetumbira n'amannya aba South Africa abazulu n'abakosa tebalina mannya gaabo bajjasa abazungu baagala abazungu abo manyi nti basanga n'ennyanja tugiyita Nalubaale ne bagituma Victoria kuba yali omukulembeze ebiseera ebyo bwe batuukira eno olwokuba bali ku Victoria Queen ne bagituma Victoria bwekityo bwe kyali kakati omuzungu wajja kyatuuka ekiseera ne basetolinga ebbanga we liyitawo waliwo abaazaalwawo nga tebajjanko na mawanga gye baava Sweden, Greece, Bungereza nga tebajjanga nayo kati nga yazaalibwoko n'akulira okwo n'azaalira nako naye n'afuna n'abazzukulu ne bamuziika awo ne bafuuka nga beewaka kati katokyayawula nti ono Mufirika ono Muzungu. Tebeezaalangamu
awo nawo tugenda tuukawo abamu bajjanga ne bakyala baabwe ne bazaala kati abaana ne batagenda kuwaka wano wafuuka ewaka kuba bali abazungu bajooga bajja ne bademarcating ettaka nga wali waabwe kati wawe gyoyita Cape Town eyo kumpi bazungu beerere n'okutuusa kati nakati tosobola bajjayo Western Cape Eastern North tosobola bajjayo kakati South Africa erimu ebika by'abantu ba mirundi ng'ena kati erimu abazungu abava ku lukalu lw'e Bulaaya bategese bulungi ne mubeeramu abayindi abaga mu kirasi firi ebyo nabo njajja kunnyonnyolako bajja batya abo nabo bajja abo bagenda obbaleeta bajja kukola beetanga ba Indian coolies ne Uganda baaliwo okwo nga bazimba oluguudo olwa train kati neri baaliyo kati abo bali technically nti bo basobola okumanya okusinga ku baddugavu kati ne wabeerawo bakaradizi era obeera ojuze South Africa form kubeerako nti omufirika oba oli muzungu oba oli karadi oba oli muyindi kubeerako kategorizi nnya kati karadi ye mareeto mu Luganda kitwandikoze tugeze omuzungu azadde mu mufirika kati gwe bazaalo ne gwe bayita karadi eri ewaabwe oba kitegedde omuyindi azadde mu mufirika gwe bazaala gwe bayita karadi we bati bakyawula era kati mu mitendera ebiseera biri byonnyomedde byombuuzizzaako bye bayita ebyabakabbulu mu mitendera abakaradizi baali bakwata kyakusatu kati abaali basooka kale bali bakwata kyakubirizo kyemba ngamba wemaasoose kubasooka nga be bazungu okuweebwa priorities zonna kuddako bakaradizi ne kuddako abayindi ne kusembayo abafirika be basangawo kakati wekitiwe kyali mu South Africa kati ebibiina lwaki tuzeeko emabega twagale tutuuke ebibiina bijja bitya kwako okulonda kuno kwetugenda abatulaba kwebabuuzizzaako kwa bibiina naye ebibiina bijja bitya kati mu South Africa mulimu ebibiina nga bimeka mulimu ebibiina ebisukka na 97 ebyobufuzi ebyaffe ebibiina babiringa 3-5 biri bimeka ebyawa ne Uganda bisukka n'ebibiri 200 kati ebyo nga sibiwulira kuba mpulira Nuupu mpulira NRM akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda ko kawandiisa ekibiina gwe nekikulemerera otambuza oba ntegese bulungi okutambuza kyo kibeerayo eri kanko ekyokulabirako ebiseera ebikadde abantu baali bamanya ebibiina kumpi 2 oba 3 oba 4 baali bamanyi NRM era gino emijije giriko nga gimanyi NRM ne bamanya DP Democratic Party eri National Resistance Movement ne bamanya Democratic Party ekisi kyakubiri ekyaliwo okuva dda kikadde kuva itwafuna gwetwaze nga bwekiri ne wabeerawo UPC Uganda People's Congress ekyo kyegatta ne kabaka yekka emabega nakyo kibiina kiki kikadde NRM nampya ku biri byonna byensisa okwogera UPC ne DP bikadde nosinga NRM NRM ejjiramu wano muzeeyi wawambira yajo juzi yasooka na kubeera NRA National Resistance Army kati ne bajjawo ka kuba kati yali livudde mu byejje kati bagenda kukulembera ggwanga ne bagamba movement era ebibiina President Yoweri Kaguta Museveni agenda obita mu 1995 waliwo bubeezi maanyi bidadisa ina bagamba lwaki temuta bibiina muti bibiina bibeerewo kakati we bata ebibiina ne bibeerawo awo twatenga okuwandiisa ebibiina ebijja naye likyaliwo kimu yanga gaffe ffenna tubeere mu movement emu okitegedde awo ekyo wekyajja kyobola nga akantu ke kaali ka bbaasi kati ebibiina bino ebabita bitalaga okufuna ebibiina ebipya nga FDC Forum for Democratic Change ekyo kibiina ku bimu ku byasooka okuvuganya nga bipya mu 2021 Besigye ava kubyokola mu gavumenti n'ayingira ekibiina ky'ebyobufuzi kuba baali babitadde ebibiina ebyane bijjaawo waliwo gye bayitanga forum waliwo reform agenda ne zijja waliwo ekirala kyali waliwo CP yali ya Ken Ruchamuzi bagitanga Conservative Party oba okiraba kati bibiina weebiri naye kiki kyenjagaddemu ekibiina kati ennaku zino ekivuganya
oba ekira leader of opposition mu parliament bakita NUP kyani ekyo ne NUP tebagiwandisiza ku olwo ng'akalulu mu 2021 NUP yaliwo kuva mabega yakyusa bukyusa bukulembeze kati oli yagiwandiisa dda naye nga tasobola kugirwaninga kati njagadde okulaga nti ebibiina bingi gyebiri naye nga tasobola kukola ki kulirwaninga oyo kya justice forum obadde okimanyi kyaliko ne member wa parliament omu nannyini kyo ate nga ye member wa parliament yekka yennyini kyo Asumani Basoya baliyo babiri Asumani Basoya yawo n'omulala bali aba babiri kati ebibiina byo gyebiri bingi obuzibu buli nti okukirwaninga okibire nga kirina structures mu district zonna eza Uganda kiyinza okubeera ekizibu kyova olabanga ne NUP olw'okuba kibiina kipya kibabeedde ekizibu okavalinga Uganda namba oba ntegese bulungi ate olaba kati n'omukulembeze waakyo ebiseera ebisinga omungi bamugamba togenda wano togenda wali kajja kimubeerera kizibu oteekawo ofiisi ebukeddiya ekibeera kizibu okuteekawo ofiisi ekabaale zonna nezirwaninga muzeeyi nga yasumulula ebibiina ate lwaki babeera bamugamba anti omanyi ebyobufuzi tebibulawo ekintu osobola okukita bwoti mu maaso naye ng'emabega olina okukikwatamu oba okitegedde bulungi bonna befuzi nze bonna mbalaba be bamu endaba eyange esaagadde abatulaba bajjewo embeera endaba eyange bannabyabufuzi be bamu kubanga naye omulala wajja mu ntebe asobola okujja nga mulungi n'akomekkereza nga muki nga naye akoze kyekimu nga munnabyabufuzi mune kyeyakoze kati kuba kusaasira kwolesebwa oli n'agamba nze sijja kutambuliramu eno legase natambulira mu legase ye sijja kugamba nti babi naye nze ngamba ebyobufuzi bimanyi okubakyusa bituuka ekiseera nga alina okukwatamu oba alina okukolaki okulegeza kati bwe kityo bwe kiri kati tuddeyo mu South Africa yajja erwanyisa abeeru okuva mu myaka egya 1920 n'emabega babalwanyisa ne olw'okuba omuliro yatuuka ekiseera ensi n'ayagala agibeeremu yekka bano abaddugavu bonna babeere bakozi be ekyokulabirako yaleeta ensoma mu South Africa n'amawanga gagisemberedde awo baali bagiyita muntu education kati nga yekola etya kiringa nga wonaagamba nti oleese lumonde omuwaase n'omusaaniika kusaanika okumanyi eyaffe n'omuteeka ku masiga ameka 3 kati ekiddako okukuma muliro si bwe kiri essanja olimanyi essanja ndimanyi noyita essanja n'olipakirayo essanja libumbujja bogobogo si muliro n'okuma omala okukuma essanja liba nti limala okukwata liti aye n'olisikayo okiwulira nomala ogamba mugende mulye bayayidde bameketa bumekesi bameketa bumekesi yo kiwe kyali kwegamba kwali kubugumyako si kutokosa kubugumyako kyebakola abazungu bayagala okutraininga abantu abanaabaweereza nga bamanyi ne ku lulimi kwegamba tosoma bya nsonga bugumizibwako ojja otuyerera olujja ogulewo geeti okitegeera kyenakugamba onakitegeera n'abazze ewaka ojja banyonyi bajja kugamba where's your boss inside kamala toyongerako birala era abali basoma ebyobusawo eyalina eddaala eddene yakoma ku bwannansi era ekyamutwalanga mu ddwaliro kulongoosa biwundu kuweereza musawo si kujjanjaba balwadde kiri baali bakyesigaliza ekyokujjanjaba ekyo kyabwe kati eyo yaita muntu education nakati mu South Africa kyalwa ne baveeko Nelson Mandela tebasomeraawo era amawanga kakati amasaza agamu agakyasinza okubeeramu amasomero agakabi nkati nga Gauteng toyinza kuweerera mwana omufirika kimubeera kizibu okuweerera omwana mu university ezisangibwa eza private kimubeerera kizibu oba okiraba ojja siigana nga ate n'amasomero gano agaliyo nga aga gavumenti tegabawa kimala ate nga South Africa
tujituyange eggwanga kumpi etali mu Africa kugamba eggwanga erikulaakulanye ne status omanyi abazungu bamanyi n'okugamba nga ali mu South Africa ngenda mu Africa kyotegeza ba mu South Africa agenda muffe abaddugavu kuba kati nkulaga South Africa level kweri eri wagguluko okusinga ku mawanga amalala gali mu Africa n'ebyobufuzi byennyini biri wagguluko ku byaffe wadde balina ebibasoomooza naye ate kisiko biri ki ebukiiko obuliwo bwetengerere tebulinga buno obwaffe kakati akakiiko akakwasaganya ku byokulonda bagenda Independent Electoral Commission ketengeredde kizibu kamala gayingirira we kaba kalangiridde bifa mu kulonda bibanga bye biri mu kakiiko bizo ko byabiddweyo ku masaza kuki ne mu kakiiko tosobola kumutiisa kati sisobola kuwabanga wano muzeeyife bwe yatukola kuba yatugamba nti oyina osobola ogende wa chief judge no wayo musango kati eyo tekiriyo abaloopa naye singana nga n'abaloope bagamba nze sina bujulizi bumala lwaki ndopa nyinza okuba nemulugunya niti kimala nawayo okuwandika kabakita mu lulimi lw'amateeka bakita disprudence okiteekawo wadde tekigenda kugguka kinganga banagamba nti President Donald Trump tukusingisiza omusango ne bagamba naye musemateeka wa America kizibu nnyo okusiba abaddeko omukulembeze w'eggwanga oba okitegedde oba okumusiba ng'ali mu ntebe naye ng'ate mu kumusingisa omusango kisoboka oba okiraba kati omusango n'agufeesinga nga avuddeyo n'agufeesinga naye atagenda na mukomera kati mu lulimi lw'amateeka bakiyita setting a precedence okulaga nti omukulembeze basobola omukola ki omuvunaana ne disprudence kyeŋŋamba nti oteekawo ate sika abali baawo be bamanyi balirwa nakweyembeera oba bayituka ku mbeera emusiba oba nedda neffe tukoze we tusobola tukomyawo ntegeese bulungi awo kakati South Africa efuna obwetwaze mu 1994 nga twamala dde obufuna ng'amawanga kumpi mu Africa gajula kuggwayo kuva ku eno South Sudan yakafuna mu 2011 ate yamala kulwana naye baali bafuna dde era nga emabega keeri nekinjagaddemu nti efuna mu 94 oluvannyuma lwa Nelson Mandela okumuta ku Robben Island baali bamusiba emyaka kumpi 27 mirambirira ng'alwanirira buki alwanirira bwetwaze Nelson Mandela ekimutwaza mu kkomera njagala nkyogereko kuba tulina tukyagalira mu kalulu Nelson Mandela bwe basalawo balwanisa omuzungu n'ebigambo Nelson Mandela yali yasoma nga pulida era ye pulida omuddugavu baali babiri eyasooka okukolera mu kooti z'abazungu jukira nali nkugambye nti ati pulida owokubiri oyo ali mu ggwanga ki era naye mu South Africa mu South Africa mwena biddamu erinnya nja kumunyonnyola eyo mu maaso Nelson Mandela we basalawo bayise mu ngeri y'amateeka ne demonstrations okwekalakaasa nibigaana omuzungu n'akaluba omuzungu wakaluba lumu yabakubamu n'amasasi n'abatta Nelson Mandela n'agamba ebiseera ebyo mu ANC African National Congress kyekibiina ekyali kigattaganya abaddugavu okumala ebbanga ddene kyatandikibwawo dda kati nga kijjawo ekiri naye nga tekigenda na mu Parliament South Africa South Africa kyekinga ekisinde ekizoganya abazungu ati kyo kirine mu Parliament kiri kyaliri mabega nga kugamba oyogerako kyogere n'okusiba ne bakusiba kyalinga kibiina kyabayeekera naye nga tekirwana ntalo Nelson Mandela yali akulira abavubuka mu kibiina n'abagezaako bagamba nti tulwane programu yetu agikolako dda nga nnyonnyola ebibiina byajja bita nabaani ababitandika ebyo nabaga tulwane tuve ku kubeera nga twogera bwogezi naye twetaaga kulwanyisa muzungu tumulwanyise practically tuve mu theoretically tudde wali tuapplying kakati n'atandikawo ekisinde munda mu kibiina era bakiyitanga umukonto wesiziwe okitegedde umukonto wesiziwe kati kyo kyalwana bulwanyi kati Nelson Mandela oluvannyuma bamukwata bamusiba baali tebaagala kumutta kubanga yali amaze okukunga abantu bangi nga singa bamutta tebiyinza okukyukamu kyoba bamuwangangusira mutaka ku Robben Island era naye mu South Africa naye nga tebanamutwala yayogera essaawa 23 mu kooti yagala pulida alina omwogerera
yeewulereza yeeka yayogera byonna byayagala ku mutima ne bamuwuliriza abazungu ne kudaali ensi yonna okuvannyuma ne bamutwala mu kkomera ne bamusiba bamusibira olwo ebbanga lyenkana ki baali bamusibye bamusalira omusango gwa ku bulamu bwe bwonna nga ali mu kkomera bikyuka bukyusi addukayo teyadduka ensi yagiteeka kazito yawandiika amabaluwa yakola biki n'abeera mu kkomera ne batuuka n'omugamba kale tukujje mu kkomera ove ku bya politics n'agamba ate siko nvundira mu kkomera ne ndifiiramu nga ye mwasalawo naye nga sirivuddeewo kati abantu beegugunga jjukira Afirika ebiseera ebyo era ezze nga amawanga mangi gavudde ku bazungu nga abazungu badduse nga bagenze bayiye ngeri ndala neocolonialism neino direct ng'ebalemi oba okitegeera kati South Africa mu katundu aka weeri wansi mu bukiikaddyo nga kumpi yoyokka esigaddewo ng'ekyafuga omuzungu oluvannyuma ne balaba nga tekijja kukola ne bata Nelson Mandela n'afuluma era oluvannyuma lw'okufuluma ebbanga lyenkana ki emyaka 27 mu kkomera Robben Island wakomawo ne basalawo bo ne babivaako abazungu ne baddayo sigamba bana abazaalibwawo Nelson Mandela agenda okulaba nga kozi eri yamutwala kugoba muzungu aveewo yagenda okulaba nga tekijja kukola omuzungu waliwo abazaalibwa wano nga bafuuka n'Abafirika kakuba ekyokulabirako Elon Musk yazaalibwa mu South Africa omugagga ono ow'ensi yonna yazaalibwa mu South Africa kati olaba n'abazadde be baali mu South Africa before gye bazaalibwa kakati oyo olw'okuba bamuzaala bavaamu America oba kitegeera kyoba olaba nga yatuuka essira n'agenda mu America nino kati South Africa kuba akawanika kumpi satellite ezisuka 45 za communications kati ezimu ku zo DSTV zekozesa DSTV eva mu South Africa zantegese bulungi kakati Nelson Mandela agenda okulaba nga waddamu n'alwana abazungu mu mbeera eri enkadde tekijja kukola n'asaba nagatutambule nabo naye nga ffe tuli mu bukulembeze osooka tegedde awo kyoba olaba nga mu 1994 we baata okulonda okwasooka Nelson Mandela yawuta buva sympathy vote omufirika asoose most influential ebyeddembe bingi nnyo abantu byali bamujjukirako ne bamuwa akalulu n'amuvuganya ti yatuuka essira n'abiva nako yamuvuganya yali muzungu ati yali muzungu yali mufirika naye ng'era just ngera womanyi to balance ne bamuwa n'ayitawo kati Nelson Mandela n'akola ebyafaayo emyaka 5 ejja ggwako n'avaako yagala sijja kuddamu kwesimbawo niyo yasobola ebbanga lyo abakulembeze bafe abamu tebamulabirako ab'ensi endala Binayisa yakawaŋŋamula Binayisa yafuga emyezi nga 11 yejjako oba bamuggyako Binayisa we yalinnya ku bukulembeze wano mu Uganda Binayisa afuna ate obukulembeze bwe bagoba Idi Amin Dada mu 1979 wayitawo ennaku nga 3 ng'eggwanga lifugibwa kakiiko nga banoonya ani ayinza okudda mu bigere kakati kye baakola military council yali efugibwa David Oite Ojoko ne basaba bagende bakime Yusuf Lule eyasomesa ku university e Makerere nga professor ne bamukima bamulayiza ku madala ga parliament nga abakombooza babbye ebintu byonna mu parliament ya Uganda kati wena katebe kwatuula gende kifaananyi kisanyi ku internet jalanga Yusuf Lule ayimiridde buyimirizi wano waliwo David Oite Ojoko nayo ne yali vice chairman wa military council Yoweri Kaguta Museveni kati olwaki muzeeyi nga tajja awo mu kifo kyoyo ate kati ebiseera byali just vice chairman bebamukuba mu kulwana wali y'omu ku baali mu bukiiko obw'okulwana Idi Amin nga Julius Nyerere atwadde ku majja agajjako ki Idi Amin kati professor n'afuga emyezi yose yalinga wakati w'3 n'omukaaga sijjukira bulungi teyaweza mwaka kati ne balaba Yusuf Lule agenda okulaba nga naye oluza yafuga eggwanga tunakina nalabye ddala nga si yatifuga nalabye ddala nga obote yafuga eggwanga wano waliwo abasajja be nga 3 abakyoli n'abalangu waliwo David Oite Ojoko yali Major General mu magye
ne wabeerawo gwe bayitanga Bazio Lalo Okero yali Jeno Mulamba ne Tito Okero Lutwa kati nga Museveni n'aleero Munyakato agamba n'alaba nga si yafuga n'asalawo ayagale okukola kye bayita reshuffle okukyusakyusaamu ekyo kyokulu akirangirira ekiro okukyusakyusaamu ave ku ntebe akola atya omanyi waliwo kye bayita reshuffle n'ogamba mbu minisita gundi abadde mu by'amazzi kamuteke mu by'obulimi oba ekitegere ono kamusuula etakola oba eno minisitule kanjijjewo reshuffle president azikola nnyo ennaku zino n'ateeka ku mukutu gwo gwa X ogenda osomako obuti nga gundi tali mu kitutu nga yamutadde mu byabulimi nga yamugobye w'amabaati ogambe kalamojja kakati nga wekyo wekiri so mzee yashafulinga atya Yusufu yashafulinga atya kati yayagala okukola ebishafu olwagitegeerako kyeyakola olwagitegeerako lishafu abasajja baali balina okukola olukwe aleme gikola era Yusufu lwe yakomekkereza kati afiire mu Nairo Hotel yali agenza ogikolera Nairo Hotel ebiseera ebyo gye babeeranga abakulu mu magye baani kati bagira Sheraton ennaku zino kakati n'asalawo adduke mu ggwanga awaŋŋamuke era yasibira Kenya yalinayo mukwano gwe Kenya waliyo mwalimu Daniel Kitoki Arap Moi ebiseera ebyo Arap Moi agenda yali kumpi alinga ngasikidde munywanyi we eyamufuula vice president manyi Moi yali asomesa ano ku university kati baali bakola bonna F1 kati struggle bwejja mu Kenya nefuna obwetwaze yasooka okubeera president yali Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta yagenda okufuna obwetwaze ng'akuze era tiyamalako bbanga ddene yafiira ku ntebe 7 kati wafiira ku ntebe eyali omu ku ba vice president sibe kuba yalina vice president 4 kati owokuna yali Arap Moi najja n'atwala ekifo kati Moi obviously yali vice president oli waafa Ssemateeka yali adda mu ntebe amaleko ekisanja kya mukamaawe kati ate ebiseera ebisanja tebyaliwo kati Arap Moi yagenda okulaba nga musajja ono oyinza okufuna obuzibu bwa gyali eri n'amugasa okujja jangu ene Kenya era olwatuuka Kenya Uganda yali amaze ogisiibula obukulembeze yabusiibulira awo kati olwani atwala entebe mu maaso kati atwala entebe mu maaso awo yali kankunyumiza engeri gyekyali waliwo omusajja bamitanga Lukongwa Binayisa Godfrey kati mu 1966 bebamu kuba bagasemateeka asookera ddala mu Uganda kubanga oli twasooka ntambulirako mu w'abazungu kati Obote bwajja akuba ekyokubeera nga Muteesa Kabaka Muteesa okubeera president n'amukuba wamukuba ne Kabaka n'awaŋŋanguka ye yali prime minister najja amaanyi gwe naga prime minister Uganda etambulira mu kyeta prime minister system ngena presidential ne prime minister system prime minister alondebwa kuva mu parliamentary twetanga parliamentary system ngeta prime minister kakati amukuba Obote Milton akuba Muteesa yasooka okuya president wa Uganda Muteesa agenda mu Bungereza awaŋŋanguka ono afuuka president amaanyi gonna aga prime minister n'agajja yeena ate n'agazza mu office owa president kati ate ne parliament ne bagituma Pigeon Hall ke katulika mweyise mmere mwekolaji omanyi Pigeon si egundi enjiibwa kakati amateeka abali mu parliament omusajja alinga agayisa mu katuli bo ne bagasoma busomi tebagateesaako kyoba bagamba Pigeon yabanga ali eno n'agamba musome eyo kakati abali ne balowooza livudde mu parliament kumbe lina mu katuli we likoze yakyo bagamba Pigeon Hall kati wekito bwe kyali kati Binayisa we baali basengeka amateeka amapya 1966 ebiseera ebyo Binayisa ali sichu
ku kakiiko ako yali akakulira kati olwo Muteesa afuga bbanga kikuba tulaba Muteesa afuga emyaka fuga emyaka ng'esatu naye teyali tafuga sibala nti yafuga naye tugambye yali president emyaka egyo kwa mukaaga lwasi lwebamunyiga kale lwavaawo 65 nga tulina 66 kati ono akola olukwesikwesi akyusa ssemateeka kati ssemateeka oyo yaleeta okuba nga president addibwamu biki parliament weeri nayeta amasiga 3 ne basengeka nga bwe bali bakyagala kati awo yali akulembedde olusengeko baamitanga Godfrey Lukongwa Binayisa kati Amini wawamba mu 7 Binayisa yazzaako buzi kadolo Binayisa yawamba Obote Binayisa si yawamba Obote Amini yawamba Obote Obote yagenzeeyo Singapore mu lukiiko lwa Commonwealth tulaba tulina Obote 1 Obote 2 kati bajjamu batya nsobola okulaga bulungi kati Obote awambibwa Amini tiyalina mu ggwanga kati awambibwa Amini kubira Kasimu nti sigalayo tiyamukubira Kasimu tiyatawaana yagenda ku Radio Uganda n'alangirira ye president wa Uganda ate radio natambula nayo mu nsawo transmitter kakati BBC ebiseera ebyo yalinawo ekitebe Kenya kati ne quoting eggulire eryo kati Kenyatta Moi agamba musajja we omanyi kyatwadde ebbanga ate musajja we okumanya kyatwadde enaku 2 okumanya Singapore amugamba okimanye Uganda tokyasobola kuddayo Obote yasimbulirawo okitegeera Obote kati olwaddawa alabe kati ekisaawe yagwa ku Kenya omusajja naga atova wano bajja kunyiga oba okitegedde kakati awo natajja kati Amini by that time yalinamu ekifo mu yali military officer yali military officer Amini n'Obote lwe yali agenda Obote yali alinnya ennyonyi alina obugambo bwe yayogera nakati bukyagenda ebiseera ebyo West Africa balinganga okujjako ba president nga kifuuse kya baana baliwo oba kitegeera kati bakitanga military coup kati Obote yayogera ng'agenda alinnya n'agamba I'm the only African leader who does not fear a military coup. Manje itali munnamaje yali musajja yali yasoma bya nnimi yali doctor mu bya nnimi yali amanyi oluzungu n'abazungu bamutya okiwulira nga muzibu nnyo kati yayogera mu luzungu yayogera n'olukyuli n'olwafa alutabikamu kati ne bagamba kigambo kipya kati wekyo ekyali n'agamba the only African leader who does not fear a military coup. Nikyamini nekimuddamu awo I fear nothing except God. Kati awo ekisajja kisiraamu kisiraamu kati ekimu nekimutya n'alinnya naye bamutimya kuti wandigenze Singapore oyinza osanga omusajja ng'akoze eki akuzinzeeku naye kyakyagala naye mu statement yalinga yali ategedde nti bali baagala omuwamba kuba yali tayagala nakugenda yali tayagala kugenda ebiseera zaali za ggwanga ebiseera bikwaliko Jomo Kenyatta nekulikwako ne Kambarage Julius Nyerere mu Tanzania kati wekitwe kyali kati bo bayagala yagenda olwokuba yali musajja ng'akaanya abazungu ne bakitegeera waliwo n'omusajja amuyitanga Patrice Lumumba w'e Congo nga basajja balungi nnyo waliwo n'omulala yabanga Ghana bamuyitanga Kwame Nkrumah yabeera omulala bamuyitanga abasajja baali bangi awo kakati agenda eyo bamuwamba kakukanako kwe yagadde okumanya ka history amuwamba Idi Amin mu 7 Idi Amin afuga mpaka 79 kati bamujjako nyenga mina kusatu ezaita bayita Yusufu Lule wadduka nga adduke wa Moi kati oyo gundi n'okufa yafa Kenyatta kati Moi yaliko wadduka n'agende wa Moi kati Binayisa gwe nadde kunyumizaako ono yali yawanganguka kati wawulira ati munywanyi gwe basoma naye Makerere kati yali mu kintu nakomawo pola ajja asote mu ggwanga asabiri baba muwayo wa ambassador eyo gyali nawe bimanyi omuntu aba mu gundi ate omumanyi omanya ne wagamba era sente ziba zize kati akoyina obuwanganguse ate mwavu eri kati ajja atuka mu Nairo hotel gye nakunnyonyoddeko kati Sheraton kati ali mu lukuba ati
kati abasajja bafubutuka eri entebe olwajja aba yakatuuka bwati tamanyi bamukwatirawo basajja bana David Oyite Ojoko Yoweri Kaguta Museveni nga bamuteeka kabangali ya jipu zabanga jipu ebiseera ebyo tezabanga kubi kasukooko ne bamutwala mpaka entebe olwatuuka wale bagamba you are the next president nakabati kino yazze kukimwa bwati oba bamuwawala DC ne bamugamba gwe president akolaki addako ayayere nawulira essanyu eritenkanika Binayisa kiyasooka okwewala kukayanya bana abasajja abamulese mu yagamba era Binayisa yayogera kala akagambo kembadde njagalamu entebe ewooma yafugira emyezi 11 naye yamuwoomera mu bbanga eryo ako kokka entebe ewooma bigeno kyankana biki byonna balyoke bamuggyeko nga ye amaze okulya mukyalidde era ye aliddemu ku bikutiya yakwatanga diru za Uganda ng'atambula nazo wano bw'omusangira wasayininga njagala kukola luguudo lw'eri biki biyise ng'omutyawo omutadde eri musajja mulungi mu kuwuta kabbiya nga yenywera era yagamba nti entebe ekolaki entebe ewooma ensonga kinga nti obukulembeze oluusi omuntu abuyingiramu ng'ali mu struggle tukeine obuyinza buwooma nosinga ensimbi ukyogera kye bakola muve waawo ekibagalayo biki ensimbi ezagamba nzijawo ekintu omuli n'agana twala ebisente naye obuyinza tebwetaaga kubanga olina sente kati abantu babemera nnyo obuyinza obukulembeze abantu babuyingira biseera bisinga obungi singa obbonoona kyekyo ensimbi we zijja ne ziwera kuba tojja zimeketa ekiddako weetaaga abantu bakukulicogonizing nti wooli bwe buyinza oba okategedde kati ye Nelson Mandela kakategula kabuuka n'agaana okuyingira okudda mu buyinza yafuga emyaka 5 n'apoozinga akuba ekirungi nti ANC okuva lwe yafuga paka yebadde eri mu bukulembeze mpaka kati naye nga waliwo transition Bathamu Mbeki bafuga kati kuliko Lusiri Ramaphosa afuze Jacob Zuma bonna bali ba ANC oba bali bava mu kibiina kirala kibiina kya ANC ngenda kuwa engeri structure we bazimba South Africa olabe nga kikubeera kizibu okufuga nga tuli mu kibiina kikubeera kizibu nnyo sibi ebyo byaffe bijja nti independent ono omusajja waffe yakwatiranga engatto n'atambula ku street yakwata engatto yali mu kibiina kyaki yali mu FDC gundi opoa amulyati ate akwatanga oli gwogamba Katumba kati Katumba ye ajjanga independent wawona omukyalo omulalawo yajjanga independent yali agala okufuna yali musoga era yagamba nti ayagala kukola ki bamuwe basobola omuwaayo asobola okukwatagana ne muzeeyi n'amwoka amuwadde si byakulwana kakati wekyo naye mu South Africa bagizimbanga erina kumpi ababaka nga 4 mu palamenti yaabwe kati wobeera ng'olina ekibiina ne bakikkiriza mu mateeka nti kigenda vuganya owandiika olukalala lw'abantu 4 n'olutwala mu kakiiko k'ebyokulonda aka Independent Electoral Commission n'oluteekayo oba ntegekise tugeze ebibiina biri 10 buli kibiina kiwandiika abantu 4 n'otwalayo kakati South Africa tolonda muntu olonda kibiina oba ntegerekise kati yaffe nti olonze President Museveni tolonda muntu olonda kibiina kakati bo bakola ekipooli kyabwe bagatta parliamentary system ne presidential katika kwecho okulabyako Bungereza etambuza kyeta parliamentary system prime minister bamulondera muki bamulondera munda mu parliament oluvanyuma lw'okumala okulonda baki ba MP sibi ne byaffe muzeeyi nti alonde kati omumala okulonda ba MP ekibiina ekisinza amaanyi kyekyenda prime minister agenda okukulembera ki business yammwe kyeta prime minister akulembera ba minister abalala kati kyeta Westminster system ey'Abangereza kakati America ina kibaita presidential system si bwoto bwekikola mulonda parliament nga parliament nelonda ne speaker waayo na elisiga ne libeereeyo ne mulonda president nga president ye president n'alonda cabinet ye elisiga ne libeereeyo
kakati yo South Africa yanonye ekinzo obajjamu gye bayita ekipoli kyabwe kyekunyonyodde omulonda kibiina. Kati ekibiina babala obululu, bamala okubala obululu ne badividinga. Kati percentage point gye mufuna be babaka be muleeta. Tusetegese bulungi. Tugeze 5 ku buli 100 balonze ANC National Congress eya National African National Congress gye balonze. Kati ngabagamba ndi 50 out of 100 nga bakubisaamu omuwendo gw'abalonzi tugeze bali miliyoni 5 nga bamanya nti nno bano bafunye ababaka tugeze 220. Oba kitegedde kati kabagenda kuyo olukagala lwawaayo abantu ebina nga basaza 220 bwe bakoma bano nga babavaako. Oba ntegerekese kakati mu mubaka gwenjagala bensosa wali ku wantegedde dda kati boyagala okusinzira amaanyi gaabwe era abasembyeyo gwe musuubiri ayinza obutalinnya nayo kubanga kiba kizibu obutalonda biri bibiina birala naye aba influential mu kibiina nti asigala akola emirimu gy'ekibiina ku levels endala. Kati wekyo wekikola oli wabanga asobola okuba nga yafunye 1% naye nga tugenda ku lukalala alinako ababaka be nga 8 abagenda okuva ku lukalala bayingire mu palamenti yaabwe. Kati wekyo wekikola mu palamenti. Kati balina palamenti kati akalulu ka sophisticated nnyo naye nsobola okunyonyola n'okategeera awo otegeddewo ndowooza ate kasobola nga gwotegeddewo manya n'abatuuyiza bakoze eki bategeddewo. Akalulu ke kamu ku masaza era okakola kuba n'amasaza galina prime minister era bakozesa enkola y'emu nti olonda akalulu kana kagenda mu palamenti eyawamu nomala n'akalulu akagenda ku palamenti y'essaza era no ku palamenti y'essaza oba ateekayo era abantu 4 tugeze kakisinza kusaza lina abantu bameka yo yalina bamemba bessaza eyo abakukiika mu lukiiko tugeze bali abantu 2 osaawo bimeka 2. Kati percentage point gye mufuna nga badividinga nga bakubisaamu omuwendo gw'abantu abalina okubeeramu eyo ki kabaga nti gulinako abantu 78. Ekyokulabirako singa kati nga KwaZulu Natal eryo ssaza oba Gauteng, singa Gauteng abakiikayo bali abantu 12 abakiika munda mu palamenti eyasaza. Kati kye bakola ebibiina ebibeera 10 buli kibiina kijja kuba abantu 12 oba ndoza ntegekese bulungi. Kati wemumala olonda nga babala nti ANC efunye ebitundu 12 ku buli 10. Julius Malema alina kye bayita Freedom Fighters EFF naga nti efunye percentage point 16. Nebaga tugeze DA efunye 15. Kati bagamba 15 out of 10 times 12 baba jafuna omuwendo gwe bagenda osazaako wali obuzando zategese bulungi abo bosindika mu palamenti y'essaza. Kyekimu kye bakola mu kusindika mu palamenti yaki y'eggwanga okutwaliza awamu. Kati wekyo bwekiri tosobola kufuga mu South Africa nga toyisidde mu kibiina kya byabufuzi kubanga ebbanga lyonna emyaka 3 South Africa gyemaze nga efunye obwetwaze. Akalulu kano ka byafaayo gwe mulundi gwokka weyata bannabyabufuzi abeetengeredde mukana akalulu bayita ba independence 2024 naye yakata ku mutendera gwa ssaza sigwa ba president sigwa ba prime minister afuna twa batandise okwata mu ssemateeka aneda ssemateeka bamala kumulongoosa abantu bakikayanira naye wadde abantu bakikayanira ne bakola referendum ne bakikkiriza okukyusa mu ssemateeka abantu 11 bokka mu South Africa yonna abazze nga independent kubanga kizibu kikuya kizibu okumalayo South Africa erina katugeze essaza lya mpanga Maleng liri mu south liri mu northern liri side disembedde kumpi nga olaba waliwo essaza lyeta Gauteng netuyawone tibayita KwaZulu Natal. KwaZulu Natal erimu abantu bangi kakugeze ku KwaZulu Natal. KwaZulu Natal abantu abalimu basinga bali mu Buganda obungi oba tegese bulungi. Kati obanga oli mbaka wa parliament wa bulijjo ng'ogenda kufuga KwaZulu Natal wengamba
abantu abali mu Buganda ntegeeza amasaza 20 Buganda geeyina Mawokota Busiro Kyaddondo Central Region yonna gye tujogereko kati gwe independent kikubeera kizibu okubisa posita kumpi buli saza lya Uganda linjogeddeko awo gituwa togera ku saza leki demu kati kyobanga independent kimubeerera kizibu so ekaba kalulu nga bagera kulonda ANC mulanga kibiino oyinza n'obutagendayo naye nga ali bajja saza ng'ofunye ekifo ntegeese bulungi kati wano gwe kigenda kubeerera kizibu abantu bonna okumanya ogenda ku radio ogenda ku TV okubisa ebipande osawuzi drive Africa ogimanyi engeri gye tukubamu obululu bwaffe genda ku social media otojja kusobola so ANC kijja jjangwira emaze kumpi emyaka 10 emanyikiddwa oba okiraba erina structures kumpi mu ggwanga lyonna okutulamu ate efuze okumala emyaka 30 kakati gwante gwona akikola otya kyova olaba nga baggulawo windo abantu 11 bokka be bayingira mu parliament asi mu parliament okwesimbawo mu kalulu kano ke tuli mu kwogerako 11 bokka ba independent sebibiina ebyesimbawo 278 tebenkanankana na muwendo gwa bibiina ate nga buli kibiina kirina abantu baakyo wadde tukimanyi bulungi nnyo tebiina ebiyinza okuwangula biringa 5 nga naye omanyi nti nno tuwa president kati waliwo eggwanga Libya yalina president abeewandisizza ne babateekana ku ballot paper ballot paper nga mpapula z'amawulire ebikola bwoti yawandiisa abantu 98 ba president n'akalulu kabalemu okuba era balwana ne kabalemerera Tripoli eresenga 8 Benghazi eresenga 15 kyekireetera abakulembeze abantu abangi okujja ku bukulembeze kati waliwo kye tuyita failed state state weefa kakati nze naawe n'omwana wo bayinza obutaddamu kulaba Libya nga bwe yali nga Gaddafi kwali yakola ki ekyamaanyi nnyo Gaddafi yakola ekyamaanyi nti Libya gitereezanga buli muntu ali okke naye yakola ekinafu eki era singa kano njagala tukwogere tukawulirize bulungi nnyo abatulaba eyo eggwanga okakasa nti nno liyisa ekigezo tetutunuulira nguudo nnungi ekyo kimu ompuliriza bulungi tetutunuulira nguudo nnungi tetutunuulira amalwaliro malungi tetutunuulira wagalimu eddagala oba tulina abasawo tetutunuulira kusoma kulungi eggwanga oyita ekigezo tutunuulira kukyusa bukulembeze mirembe nkaddemu katuddire muka oggwanga oyita ekigezo tetutunuulira nti nno kati eggwanga lirina enguudo nnungi lirina ebyobulamu bulungi lirina ebyensoma nnungi naye mbadde manyi president yenna bw'aba akoze ebyo kyetufa nga ffe abaki abantu ffe kyetufa naye aba tayise kigezo n'eggwanga okutwaliza awamu liba teriyise kigezo kigezo kyekyo kyetulina mu maaso ekigezo kye tulina okuyita n'abakulembeze baffe balina okuyita si ku ddaala ly'abapulezidenti yokka ku ddaala ly'abakulembeze bonna abali mu kyeta public service balina oyita ekigezo eki kukyusa bukulembeze mu mirembe Libya we balwana bulwanyi okukyusa obukulembeze nkugambye gwe nange tetujja kuddamu kulaba Libya nga bwe yali ku mulembe gwa Gaddafi yagikolera buli kimu kyonna obuzibu kye yakola kugaana kyusa bukulembeze ki n'abanga agudde ekigezo kakati yamenyekera ki emyaka 45 gyafuga nga kakati bagenda tutwala emyaka emirala 10 nga tebazeeyo kufaanana nga bwe baali ate bamenyeemenye be baali bazimba byonna olw'ensonga structure zaagaana okuzimbibwa oba ntegese bulungi ANC efuze emyaka 3 naye nga waliwo peaceful transition munda era kati wenjogera kati akalulu bakalanze kiraga lwatu nti tebagenda kufuga independent kwala eri ofuna ebitundu 5 ku buli 10 ofuga goleeta buli kimu baminisita baani kati mukasa kano tebabiweza kubanga DA yakutte ekyokubiri DA y'abazungu yakutte ekyokusatu bagita umukonto wesiziwe
Jacob Zuma mu kaseera kano yagizuukusa kibiina kipya tekinaya kumala myezi giwera 10 kyakute kyakusatu tukwata ekyokuna ekya freedom fighters ekya economic freedom fighter ebakiyita kya Julius Malema muvubuka azokanyiza nnyo kumpi yajja mu byobufuzi Kyagulanyi waffe wano essaawa zino yani Kyagulanyi weyagiriranga yasinganga okubeera South Africa ng'ayogera kubanga kumpi yalinga muvubuka munneewe ate kozi yemu kakati ekyakwata ekyokutaano webito ne bitujanga bitambula naye nga kyenjagaddemu okulaga nti ANC mu kaseera kano erina okukola omukago n'ebyo bibiina by'ensomyi ebisatu n'ebirala biri ebitintini basobole okuweza abaka 50 basobole okuleeta prime minister kubanga ekyo ekigaana bino ebibiina kuba giwa omukisa ogusooka ekwatagana biri ebibiina kuba yebeesinze naye gwe bugirema ate biri ebibiina singa byo byegatta oba biri bisobola okukubisaamu kati webikubisaamu obwono omukisa ogwokubiri kyova nga ANC erina okwegatta erina okusendasenda bali mu bbanga etinitini lye bagiwa kubanga bagamba nti ekibiina ekinaaba kikulembedde naye nga tekiweza bululu 50 ku buli 100 kyekiweebwa omukisa kyokusendasenda bali bali basooka ne bapoozinga naye singa bigaana ate bo babawo omukisa bo beeyunge katole nga bwe baagala bakkube singa benna bigaana nga baddeyo mu kalulu kati South Africa batina bakufuna kintu ekyo naye kati mu kaseera kano kibaita setting precedent mu mateeka kizeewo kati balina okukirwana balabe kibanakigusa batya kibadde tekibeerangawo myaka 3 gye bafu kyali kibeerangawo badde buli kaseera bafuna obululu bayisaawo atano ku 10 nga bagenda naye kati olowooza buzibu ki bwe basanze bonga aba ANC okubanga leero kigaanyi ANC etomedde ebizibu bingi Julius Malema wa economic freedom fighter yava mu ANC era akulembera kisinde ky'abavubuka n'asalawo nga yagamba kozi ya ANC nkadde twagivaako goba muzungu afulume tukize buli mufirika ayingire nga bakola ki nga bwayagala DA gamba tetukiza abafirika bayingire ati tetukiza muzungu mugoba kuba DA y'abazungu okitegeera kati ANC eri wakati ndio temanyi kati kyakuzza yekimanyi yemanyi kuba kozi mande yagiteekawo kati obuzibu bwe bugira ono avaako Julius Malema akola EFF kati bwagikola economic freedom fighters abajukira abagizi abamu babagenda kugyesala kolayo eranzo sereba kubanga abawagira Julius Malema kyayogera n'abavubuka bajja mugoberera ate babadde bawagizi ba ANC awo etanzo sereba kati Jacob Zuma kubanga ombuziza lwaki ANC serebi kubanga lino kankuwe Jacob Zuma yalina omumyuka bamita Cyril Ramaphosa kati mu kaseera ka Jacob Zuma ng'afuga yagenda n'afuna ebizibu byafuna abayindi bebaita baguputa bajja ne bamugula bakita kugula muwanguzi okusinzira ebyogerwa nti bamuwa enguzi naye banga abawa ddiiru nga tebayise mu bukiiko obusensula nga wona agamba twagala zimba luguudo luno n'abawa ddiiru bo ne bazimba kati ng'abantu bagamba tunafuna tutya ssente nga ate bannansi temubawa mirimu n'emirimu gye mugaba temugiranga kubanga musemateeka waabwe olina olulanga omulimu kati abalina obusobozi ne bajja ku pano ne musunsula kati abayindi bo tebayitanga eyo bayitanga eri ne balaba mukulu ne bafuna contract kati mwene mujja ne mukaanakaana wanene kuta tibaba bakola ki bagigaba nadda kakati nga ekintu ekyo kipazolinga ki abantu waliwo munamawulire omu ng'akuba akatabo bakaita state capture kataboneka ne bakagugulanaku nnyo tojja kazimba tojja kateekayo tojja kukola biki kati kabakuba kaali kalaga baguputa family webakutte South Africa ne bagiteeka mu nkwawa kati gavumenti nesooka negano kateekayo abantu balanje freedom biki kakana bakakubye muki mawulire kati nga kalaga Jacob Zuma obunafu bwe bwonna ku bayindi bano abaguputa kakyatuka ekiseera Jacob Zuma ne bimutama kati
ate mu parliament jukira parliament ye muleta wadde kibiina kike kye yakikulembera sole ne parliament yekola ki ye muleta ye kugamba nga ina kunnyonnyodde nti balonda minisita okuva mu kibiina ekisinza abantu Jacob Zuma ye yali waawo. Jacob Zuma parliament ne mukako kyota impeachment ngeyagala kumujja kugamba yagala ku ntebe oluvannyuma bakikola n'ava ku ntebe naye n'aba kuva ku ntebe yateeka akakiiko n'ayita prosecutor senior prosecutor mu South Africa bamitanga Zondo kati akakiiko bakaitanga Zondo commission kati Zondo enoonyereza eddala nga yagamba ebyo bye bamuwayiriza ebya state capture aba Gupta family takwatagana nabo mu mbeera ya byansimbi na bya contract bakwano be ng'abantu kati babalina okwita akakiiko kanoonyereza ku ekyo ne kanoonyereza ku bakulu abali munda mu ki abali mu parliament abali munda mu government ba ministers ab'enjawulo era abamu babayitanga mu kakiiko kabala ne bazuula nti sente bazikola bazirya ez'abayindi kati nga Jacob Zuma olakyali president kati amala bamukwako impeachment ava ku bukulembeze omumyuka we Cyril Ramaphosa n'agenda ku bukulembeze obwo wagenda ku bukulembeze Jacob Zuma olava ku bukulembeze wayitawo ebbanga ttini akakiiko ka Zondo ke yaddako kennyini ne kamuyita kayita Jacob Zuma n'agaana okujja mu kakiiko ate nga yakeeteerawo nga nti kyekimunyiiza ekyo kati ssebo ne bamuweereza ebbaluwa emuyita mu kakiiko n'agaana okujja. Zondo kye yakola n'awandiikira kooti enkulu ekakezi Jacob Zuma ajje mu kakiiko bamukubuuze. Jacob Zuma n'agaana okujja mu kakiiko ne bamuwa ennaku ne ziyitawo. Kye baakola ne bamuyitako ekibaluwa ekimusingisa omusango emyezi 11 okujeemera kooti oba ntegeeza bulungi. Kakati Jacob Zuma baamukima nga baagala mutwala mu kumusiba emyezi 11 kujeemera kooti. Olutalo ne lusooka lujja South Africa obuliro ne guwakalika temutwala muzulu waffe. Jacob Zuma muzulu mutwalawo muzulu buli muzulu yenna gye yali n'agamba temujja twala mwana waffe oluvannyuma kooti awo negira ne bamuzingisa emyezi 18 naye nga bamusibidde waka. Naye olutalo lwali awo kigambibwa South Africa afuna riot nga riot eyo okuva mu 1963 ebali tebangawo ngemaze emyaka 50 yaddamu n'egifuna. Naye ku luno yali massive nti abantu bayonoona ebintu gavumenti erina osasula kumpi obuwumbi bwa $7 bwe babalirira nene okusingawo kuba abantu balina bisse amaduuka z'abantu abava e Israel abali bakola mu amaduuka Amerika biki abantu babyonoona abantu bakola looting abantu ne bafa. Kati olw'okusumulula omusajja nga oza namusibe na kuba just kumugamba musibira waka Abazulu ne bakaayana. Kakati okuva olwo Jacob Zuma yanyiiga already yali enyiiga da Cyril Ramaphosa kubanga Cyril Ramaphosa alina obusobozi obubizikiza kuba yali president kati yabizikiza. Kati Cyril Ramaphosa naye alina ebizibu bye njabbi kunyumizako ebyali byetunda embogo nga naye bamutandiseko impeachment kati alina ebizibu byeno ate kooti ezoganya Jacob Zuma enaalwana bibye bonna bali mu kibiina kyekimu ANC. Kati Jacob Zuma teyalangira nti avudde mu kibiina ng'ayita musajja emabega nga mugagenda owandiise ekibiina kyayita umukonto wesiziwe. Kati ANC ate netandika okugugulana olutalo olupya egamba kyekibiina kyowandiisa kyali kisinde kyaffe mabega n'abagamba nyabaganyiza empandiisa kisinde zimpandiisa kibiina olina ne balutalo olupya naye nga tebagugulana Jacob Zuma bagugulana musajja mulala. Kati oluvannyuma Jacob Zuma n'afuuka nga ye mukulu waakyo kyokka ne mu ANC tawangayo bbaluwa ekolaki erekulira oba kitegedde. Kati ne kibeera nga Jacob Zuma agenze n'Abazulu ali eno mu mukonto wesiziwe kati tekyakumeka kyakusatu kipya tekinyala kuweza myezi 10 kikwata kyakumeka kyakusatu. Kati ekyo kyatodde ku bulwa ANC kubanga mu masaza 2 gye bayita KwaZulu Natal ne Gauteng gavaamu kumpi ebitundu 40 ku buli 100 ebyabalonzi bonna abali mu South Africa. Mumuli ebibuga Pretoria
mwe muli ekibuga kya Johannesburg mulimu abantu bangi ebitundu 4 ku buli 100 kyokka abasingaawo Bazulu abasingawo ANC badde singa okuba n'obuwagizi obungi nga weeyola neemanya nti lwemba mmaze okunyega 8 erinja kunoonya bunoonya eri masaza agayeewa nkombakomba y'obukombi kati Jacob Zuma we yazze n'ayasaamu ati mukoto osiziwe netwala kyokka ne Economic Freedom Fighters ya Julius Malema neyo netwalako kati ne basigala nga aba ANC Cyril Ramaphosa asigazaawo Kawugiro naye olwokuba nti nekibiina kigundiivu kyobalaba nga yabasinze naye nga wokimbuziza lwaki yaserebi ebyo bimu ku byakoze ki ku byaserebeza ANC kati Cyril Ramaphosa kati by the time yakyali ku bukulembeze nti yalangiriddwa oba mukasaka ne president wa South Africa naye nga okulangirira okunaddako kujja tuwa president omupya baddembe obutamuzaayo yabatekayo omulala okumuzzaayo kubanga ekyo kisalibwawo mu kibiina kati lwaki tayita basajja be ne bateesa ebintu byakuteeseganya ku ntebe tujja kukyogako olulala ekyo inshallah kale abawuliriza baffe abalungi mwebale kutuwuliriza n'okutuwa obudde so mbadde nkyaziza mwami Ssente za Yusuf tujja kumweyongeza inshallah Allah wanaaba asobodde katumusabe asobole otwongera obulamu mwebale nnyo okuwuliriza Kibz Online Radio naddamu inshallah wenda bagambye nga nkulaga wagamba galawo yakulabye kati nga kanya kusoma nkanya kugambula